Bwetogera kati ng'omukulu Muhoozi Kainerugaba ali mu kusattira, ali mu kuyagayaga, ayagala kujja kwetondera Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okusinziira ku ebyo bye yakola ku Pulezidenti w'eggwanga yalondebwa bannayuganda omukulu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Omukulu Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'asaba okwetonda kwe eri Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu. Tetumanyi nti oba Pulezidenti agenda kufuna omutima okusonyiwa omuntu yadduusa ku bizibu bino bye tulabako, naye tusaba Katonda omuntu ono asooka amutusasulire. Twongera obajjukiza n'obategeeza nti omukulu ono amaze akabanga ng'akola effujjo, akola ejjoogo ku His Excellency the Declared President of Uganda, ng'akola buli kimu ky'asobola, naye Mukama atalya nguzi, Mukama abeera mulungi ate alina engeri gy'addamu abantu be. Kakati Mwami Muhoozi bukyanga alowooza nti ategeera nnyo, bukyanga alowooza nti nno alina ekyokuddako. Baganda bange, twongera obajjukiza nti ekizimba ewe kisambye eddagala era takyalina kyagamba bantu. Bantu bamutegeera, bantu bamanya embeera ze, abantu bategeera obuzibu bwe, bwe batyo ne bamuzza ku bbali. So Mwami Muhoozi tokyalina kyogamba bantu. Neffe gye tuyinza okugamba nti weekwatekwate, weetunule mu weegendereze. Uganda si ya taatawo ate era temujja gimalawo. Nze mbadde nkola, mbadde neewala okubeera omukaawulukufu, naye we kituuse Oweekitiibwa Pulezidenti Kyagulanyi Robert Ssentamu nkikakasa watukulembera era okyatukulembera era otukalaatira okubeera nga tetubeera basiiwuufu ba mpisa, era otugamba era osiiba otugamba buli lunaku nti tuggyeko Museveni nga tetusiiwuusa empisa, tuggyeko Museveni mu bumenyi bwa mu kugoberera amateeka. Naye Oweekitiibwa Pulezidenti ndaba Museveni ne mutabani we bateekinze this advantage. Nkiddamu, Oweekitiibwa Pulezidenti wange Kyagulanyi Robert Ssentamu ne bannayuganda mwenna, nze kye nalabye ku Nalukoola nali nakiraba mu kulonda kuli, naye kati ndaba omusajja ono ateekinze advantage. Lwaki ateekinga advantage? Mujjukire mu kalulu akaggwa Kyagulanyi tebamukkirizaako ku campaigningira closer oba mu Kampala. Kati bakimanyi bulungi nti e Kawempe North Constituency Kyagulanyi agenda kubeera closer n'ekibuga Kampala, meaning abantu b'e Kampala bonna bajja kujja. Kati kino kyebakola ki? Kyebaagala okuzibiriza, kyebaagala okuzikiza. Kyova olaba nga jaati eri involved. Kati bannayuganda bannange njagala okubasaba, era ne Museveni ne mutabani we Muhoozi eno warning egenda gye muli. Kyagulanyi Robert Ssentamu agezezzaako nnyo okubeera nga tamenya mateeka, okubeera nga mumukolako obumenyi bw'amateeka bwonna, naye at the end of the day n'abeera nga mukkakkamu. Naye baganda bange njagala okubategeeza tutuuse time tukooye. Mwalabye jaati kye yeekoze Kawempe. Kati wempitira gwe munnayuganda alaba vidiyo yange eno n'agenda okugiraba, wonna w'ogwikiriza owa jaati ng'ayambadde akakookolo, wonna we mugwikiriza owa jaati ng'ali bw'omu. Nkimanyi kino kiri very risky, naye bannange we have to take this risk. Wonna we mugwikiriza owa jaati mumugjeeko akakookolo, tumanye baani be tudiiringa nabo. Nkiddamu, wonna we mugwikira ku wajjaati yenna, mumuwambula akakookolo, mumukuba ebifaananyi, mumukwate vidiyo, mubeere nga muba exposinga. That's when we are getting to know who are these thugs are. Bannange jaati eyo gye mulaba mulimu abantu abamenyi b'amateeka, singa munaabategeera mugenda kutegeera Museveni waali.
singa munategeera abajjaati bano mugenda kutegeera Museveni, mugenda kulaba abantu abatali bannayuganda, mugenda kulabamu abachina, mugenda kulabamu abanyarwanda ba M23. Kama kitegeera bannange balwanyi bannange mbegayiridde nkimanyi eno gundi eno missionary risk. Naye we have to take this mission. We have to take this route. Jati eyitiriza okubate laba bwe yakubya abaana. Mwaba amawulire tusiba wano tubagamba bannange olutalo lwe tuli mu lukambwe. Mwe nabali eyo abali mu kwasaamirira muganye okubeera nga mutwe joininga bwe bamalawo ffe bagenda kukwata mmwe. Mwe namuganye okukozesa ziwolo zammwe. Muganye okukozesa social media handles zammwe. Muli mu kupostinga motoka, muli mu kupostinga myenge, muli mu kupostinga ki. Muganye okwogera ku kintu ky'okwenunula. Bwe banaamalawo ffe ate ffe tebagenda kutumalawo. Kati mbasaba mwenna abalwanyi. Bannange mu animaskinga abasajja bajjaati abo. Bw'omugwikiriza ng'aliwo omu tebasobola kutambula bubwomu. Ne babeera babiri nga muli abantu 14 mubambule. Bwe mumala okubambula then gudde okunywa. So Museveni ne mutabani we no warning this time we mujje Kawempe because tukimanyi mugenda kukozesa amaanyi mangi nnyo Kawempe. Temwagala Kyagulanyi agende akampeiningireko na Lukoola. Naye mukimanye nti naffe kati this time tuli well prepared. Era gwe munnayuganda wenna awangalira mu Kawempe North Constituency manya eno protest vote wetandikira. Abasiraamu mwenna temwerabira biidhinillah tutandika okuteeka nniya. Inshallah by next week tujja kuba tutandika okusiiba. Ntandise ne message eno. Message eno njagala mugibeere nga mugisindikira eri ba member of parliament aba National Unity Platform, ba mayors, ba councillors na mwenna abawagira National Unity Platform. Bannange njagala mukakase nti ffe tetwajja kubeera mu parliament na Museveni. Tetwajja kubeera mu bufofofo na Museveni. Twajja kulwanyisa Museveni tumujjeko. Mwe ba member of parliament, mwe ba councillors, mwe ba member of parliament, mwe ba mayors, mwe ba chairman simanya bikoze bitya, mwe bonna abalina obufofofo. Njagala ekintu kino mukitegeere. Wano tubadde mu kaseera akazibu. Up until now tukyali mu kaseera akazibu. Ekitebe kyaffe Muhoozi yabadde yakisalako. Abaana baffe bakyawambibwa. Naye wallahi muzinze emikira gyammwe bannange musirise. Mwe ba member of parliament musirise. Wano bwe tuvaayo ne tubayisaamu eggaali nga mugamba abakulembeze baffe mwenna musirise. Gwe wenna ng'owagira National Unity Platform ne People Power. Bw'obanga oyina social media handle oba social media page, oyina okubeera nga the most important thing to do kuvaayo wakiri no postinga, kuvaayo wakiri no sharinga video zaffe. Olwaleero ba member of parliament ekavulaawo mubadde mulwaniriro obufo obw'okubeera mu maaso. Naye nga wano tubadde mu kaseera akazibu. Waliwo member of parliament up until now nga tapostinze bannange nti akirewo bamute. Tapostinze nti Gaddafi bamute. Tapostinze nti Nyanzi bamute. Bantu mmwe nammwe mwenna babawagira. N'ekyokubiri muwulidde fuutu soja ku kitebe ng'agamba waliwo bambega. Twabagambye bannange, twabagambye muganda wange Lumbuye yabagambye, nabagambye eggulu. Bannange bwe tunaakuzuula nti oli mbega ng'ojja ku kitebe awo nga baakuteekako zi gadgets. Kati ate gadgets ze tugenda okwa-uploadinga naye anyway sijja kubagambayo.
naye baba bakuteekako spy gadgets okujja spyinge ku kitebe bannange bwe tunaakukwatako kigenda kubeera kikyamu. So muganda wange gwalaba video yange bw'oba oyina member of parliament, bw'oba oyina kansala gw'omanyi, bw'oba oyina meya gw'omanyi nga tatubeereddewo mu kaseera kano akazibu, it's high time oveeyo omulabise. It's high time oveeyo omulabise. Bannange munno mukabi ye munno ddala. Munno mukabi ye munno ddala. Mubufofofo na Museveni. Twajja kulwanyisa Museveni tumujjeko. Mweba member of parliament, mweba councillors, mweba member of parliament, mweba mayors, mweba chairman simanya bikoze bitya, mwebwe namwe abayina obufofofo. Njagala ekintu kino mukitegeere. Wano tubadde mu kaseera akazibu, up until now tukyali mu kaseera akazibu. Ekitebe kyaffe Muhoozi yabadde yakisalako. Abaana baffe bakyawambibwa. Naye wallahi muzinze emikira gyammwe bannange musirise. Mweba member of parliament musirise. Wano bwe tuvaayo ne tubayisaamu eggaali nga mugamba abakulembeze baffe mwenna musirise. Gwe wenna ng'owagira National Unity Platform ne People Power. Bw'obanga oyina social media handle oba social media page, oyina okubeera nga the most important thing to do kuvaayo waakiri no postinga, kuvaayo waakiri no sharinga video zaffe. Olwaleero ba member of parliament ekavulaawo mubadde mulwanirira obufo obw'okubeera maaso. Naye nga wano tubadde mu kaseera akazibu. Waliwo member of parliament up until now nga tapostinze bannange nti akireewo bamute, tapostinze nti Gaddafi bamute, tapostinze nti Nyanzi bamute. Bantu mmwe nammwe mwenna babawagira. N'ekyokubiri muwulidde Fuutu Soja ku kitebe ng'agamba waliwo bambega. Twabagambye bannange, twabagambye muganda wange Lumbuye yabagambye, nabagambye eggulu. Bannange bwe tunaakuzuula nti oli mbega ng'ojja ku kitebe awo nga baakuteekako zi gadgets. Kati ate gadgets ze tugenda okwa-uploadinga, naye anyway sijja kubagambayo. Naye baba bakuteekako spy gadgets okujja spyinge ku kitebe bannange bwe tunaakukwatako kigenda kubeera kikyamu. So muganda wange gwalaba video yange bw'oba oyina member of parliament, bw'oba oyina kansala gw'omanyi, bw'oba oyina meya gw'omanyi nga tatubeereddewo mu kaseera kano akazibu, it's high time oveeyo omulabise. It's high time oveeyo omulabise. Bannange munno mukabi ye munno ddala.